Yeah. Sebo gwa sembye tufune wano. Nupi weba nikueleza muganda wange. Weba likusima. Nze kwendi ku Metro FM mukulu Biswanka. Wanji bosi wange. Weba likuyimba muganda wange. Weba likusima papa. Sebo nze tutuye mu Uganda omuyimbi w'eggwanga ndina kwelolo gye ntumbulira omukutu era nebaze omukulu akundeetedde n'okutuleetera ffenna. Kukakasa endongozo okubira essimu luganda njala tuluka kolabo oba edikenzo washiba oba biki nga akwa stress nze ng'omuntu sikiriza nnyo mu kyakunoonya muyimbi nti akwe kolabo kuba basinga nti okubira omuntu okumuwa kolabo aba asuubira nti agenda muwa iti oba ebiseera ebisinga tugeze akusingako amaanyi onoosubira egenda kuwanika nnyo nze nzikiriza mu kyokola olulo nga gwe kubanga oba olina kuyimirira gwe wekka kati kya studio sinayo gye nali nkolera ebiyimba nendulekayo nga Biswanka, okay, this goes to you. Wawotuuka mu ndongo n'owulira ku myezi gy'obala omusanvu sofa gy'ogamba n'ogamba naye singa singa mbireka n'embivaako ng'owulira ddala byo bikalubyemu binyuma kubanga bwenzijukiramu nga bwe nali nga sinnatandika kuyimba byali biralamuko ng'ate bimenya nnyo so kati bino ate byo biweevumuuko do nabyo birimu ebikaluba n'abantu bagamba like bagamba oli muto but weesuddiyamu koko nnyo like mu ndongo si mu myaka weesuddiyamu ko abantu abamu bazaalawa nnyo 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 bateeka nnyo nnyo wansi ekyo kikuteekawa alina hiti aliko enaliza kale mbeera ddaba nga abantu bagamba oyisaayisaamu omukulu wa sayidi zeeri eggaali ng'oli ku live zo mukulu ki alien gaali obeera gyemuyisaamu ku tiktok ntya abantu banyonye kuba bo tebategeera babitegeera babe basinga ngamba Biswanka nze kankuwa ekisembayo kuba kale tetulina abantu mu bigambo byayogera oba alien yakuwanikamu kawo ne Biswanka sebe bweziti oba okubaligaki sisibizanga mugalera mu respect nga papa so nga papa atandikira oyimba just nti omwana alina ne wabawaka gwekimanyi ne waka muzadde waso okugamba nkugobye genda olusinga ngobe efujjo omuntu alisogenda olaba film bibanda awo wenyini Biswanka ensonga ezigambibwa okuba nti ezakujje wa alien zaali za mukyala we boogera mu studio biso eno munu agamba wayisa mu mukyala we wali omukutudde olwajja okulaba mukyala we oluguudo n'olugendako munu asola mu bavijje oshegera nti bano bavijje abali mazola analine mu kyalo eri nga mpulira vijje jingo munu namutegeera amaze kumukubira so ensonga ze tezaani nyumi kwogerwako wano kubanga oli mwogere kazanyiikirizi wa buki wa businga aboogerera ne byali ayogera mu kamera nga byonna agatta bigatto kitegeera naye nga naye kennyini amazima agamanya anoonya kawulire ku training abamumanye kale akufuna agenda akuba ku namba ki era ani akuyambako oba enamba kikuba kukufuna tuveewo abanoonya Biswanka omufuna ku 0700 500 7 otuse ku Biswanka manager weke nyini 0700 5 kale tukuyanziza Biswanka webale kuyitirawo ango gwasinze gwampadde omukisa okulako ku radio yegwa ku Metro okutandika oyimba atandise mu 223 mwezi ogw'omusanvu nga gugwaka esebo so kitegeeza oli muyimbi wa mwaka mulamba guwera oba tegunnawera tegunnaba myezi nga 7 gy'oba okay olugendo lutandikira wa yeri gye tulengera fangoni fangoni soldier okay yes boss nyimba mmeka kati so nyimba sofa n'enyimba eziryawo tuloza nga mukaaga bwewataawo okay bwewata so akuwuliriza agala tegere Biswanka okuva wa alien waddawa kuba allegations aliwawo nti ofunye ono ofunye ono nasigala byange so tewali muntu abadde manager wo sisibako na manager era segomba segomba manager ogenda kivuga we kati eri manager banga wempulira kubayimbe ababaddeko ne bamanager ebiseera ebisinga babeera munta ya owulira mbu biki ajja nakugamba mbu ngenda kuwa emmotoka ebintu bwe bityo nakubisa nakukwatako ebintu byo either nga social media platforms of which nazeddiza tinemuba mufunye obuzibu mutuuka natandika okugamba waye nakuwa emmotoka yange biki n'abitwala oba oli anoddayo ku zero
so osalawo n'ogamba kati kankube aso yange oba ntandise n'akabayisikolo nakeeko. So Moon Avenue abadde akolangani kuba video zosembye okuta ku video kuwaddeko ekigambo Moon Avenue abadde akolangani just oyo akwata firimu oba akwata firimu ne video akwata yankonakaawo nangamba njagala nkukolere ku video brand yange nti Moon Avenue Films werabikira mu luyimba lwo oba ongattako cause ayina n'abayimbi abamu beyatuukirira ng'abasaba bakwatirira nze yasooka omuwa chance weyakwata ng'era abayimbi abamu abatuukirira n'abakubira nti omu ye virota yamukubirako ko ng'amugamba oba ye njagala nkukwata video namubuuza okuttewuza abayimbi ki yamulaga yange. So go at the example. Yeah, man. Okay. What did the cook Biswanka? Okay. So Mbeera waitu. So tabadde manager obyabadde agamba nti manager booking n'ebisigadde. Oyo comedy just nti musajja wange struggling okubeera star. Okay. So kati bayina kweripa kuba star nasobola omanyika. Yes sir. Banyi bamutegedde nga bamutegedde ku Biswanka. Nizo banga sina linnya lya kibinnyo ng'era ettono lye ninawoko. Yamuyo musingako songa limugaseeko. Okay. So nkoli mutufu linga DJ bwontukana njogera kwa yakola ku stable sa. Bwontukana. Nizo bange lyabisi yakabinyo biri malayo wabula ate nga doli mugattako okusinzira ku level pali. So kyekiddako after oyo akuba kati ndaba temukyali wamu temukyatambula mukyakwatagana. Oyo ngambe nali muyambako buki. Kati enkolagana yaweddewo. Kale kubaga ndi omuntu ogezaako okuwalirira ebintu by'otakoleredde ng'osibako omuntu amatu g'embuzi weewaliriza naawe kennyini weewa kyotali ekiki ebintu nga tobikoleredde wabula ate ng'owuddiisa abantu basirabawo kawaani. Kale ku kyenda katonze munametu ye Biswanka amanya amatufu gwani? Bampita Biswanka Derek. Biswanka musajja yeddira endiga. Yeah, Enzalo y'emiti ani yakoze audio? Bamwita producer Shidi Beats. Ku wali eri One Love Studio. Bajita One Love Studio busabala kuche busabala after Luombo. Kale tugenda kufuna esimu nga n'abakulu bano bakusoya bibuzo bisatu okuva eno n'eri tufune esimu 5 wasoka tufune esimu 5 tukute wanji tata wewe bali kusima lesebo Manje binyanya. Kale. Kale. Asabye basabule baba. Kale simu endala 23 tukomewe wano mu studio nabo ba tusoye tulabe Metro. Sebo. Nafe tukulamusiza tata. Tetuyinza kuba nako. Era n'oyo mugambe nti abayimbi bonna bawulira ab'amaanyi bonna bayise ko mu mikono gya bike n'awamu awo wennyini ku Metro Farm wamu nga bayise ne mu mikono gyammwe. Yesebo. Amanya gange nze Saalongo Bumaali watyo erungu gya Kosovunaddala tuli bumukoolazi. Muganda wange endongo n'agitambula kutya kuba kati ekintu ekyokutambuza endongo si kyangu nga gwe kennyini nga gwe weeteekamu ssente. Yesebo. Naye buli lw'ofunayo ko manage endongo ziba esobola okutambula kuba kati tawa ya leero olwo oluyimba lulungi naye oyinza okuba ng'olina ennyimba nnyingi naye ng'engeri y'okuzikolamu okuziteekamu okuzitambuzaamu okukolamu ebintu bingi nakyo kiyinza okukalubiza manaja we yaani yani kyenjagala okumanya mwatandika abantu babiri naye ate mpulira omu mwayawukana naye ate kati mutandise kwekuba nkokola naye ffe tugenda kufubanga nnyo okusaba oluyimba lwawo ku Metro Farm kuba bonna abakozi ba Metro Farm tibalina akatajja ku mutima owamu n'abantu bonna abakibeerako ate Metro Farm ye rediyo gy'osobola okuleetako oluyimba lwo
erutambula eggwanga lyonna lyonna buli lwowulira kuba metro farm ekuba mu kyalo nje mu kibuga wamu n'ebweru wa Uganda. Baganda bange mbagaiza bye munjagaiza 2024 Mukama Katonda abawe omukisa okubwatukanga emberenge.